mwebale nnyo mwebalire ddala ebibuuzo byange mubindekedde ebiwerera ddala buli omu atutteko bye yeerondedde era byasiimye. Tusooka nani? Bwanika basazange kati zimpe. Nkweyanziza. Bwanika. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wetegese? Kyekibuuzo ekisooka. Mwatu ekijja ku bibadde mu muzannyo gwaffe gwe tulabye. Bwe babadde baguzannya, mpulidde omuwala azannye nga maama ng'ayogera ekigambo sedduvu siru. Ntegeeza bw'ayogedde sedduvu siru otegedde ki? Sirina kye ntegeddemu. Wani anzikirize kuba gwe ngambye, naye manyi nti era omuntu ne bw'ayogera kyobaako kyotegeera. Kumwe waliwo amwaŋŋanga n'akironda. Mwattu kyonna tewali ngambye kyotegedde mbadde nja kuwa akabonero kuba nkubuuzizza otegedde ki? Sikubuuzizza makulu gaakyo. Amakulu gaakyo gali nti ye muntu aganza omuntu w'Oluganda lwe gwe bayita sedduvu siru. Neyanziza. Ekirala olabika walonze kyakulowooza. Lowooza mpulire. Waliwo empologoma bagisibidde mu kiyumba awo emazeemu emyezi 6 nga teridde ku mmere. Waliwo omuliro guli mu kizimbe ekyo guteta, n'emusisi eyayise ettake wano ejjo ly'abalamu natta abantu okwagala okubasaanyawo. Bw'oba waakufa mbuulira ofiira wa era lwaki? Ngende wali empologoma olw'ensonga tasobola kumala myezi egyo gyonna nga yo tennafa, eba yafadde. Weebale nnyo. Teri mpologoma esobola kumala myezi 6 nga terya n'ebanga nnamu. N'olwekyo obubonero 5 nsaba babukwate babukompeeko. Gwe Kayondo nkumanyi 7. Oli musajja muntu mulamu kyensinga okwagalako wano. Bino gwe wabironze sinze. Antandike. Ekibuuzo kye walonze ekimu ku byabuuzibwako. Tulina ebintu bingi oba ebitonde bingi n'ebitali bitonde abantu bye twekolera. Mu bimu ku bantu bye beekolera mwe muli n'akagaali k'amaanyi ga kifuba. Abamu bakayita ssewajjuba. Kayondo togeza nonga nti emikono teweetantala okuŋŋamba nti ekifuba so kebuba obusambi, naye kwatayo ebintu ebirala 3 obimbuulire ng'eggaali ebifaananya omuntu oba ng'omuntu abifaananya eggaali. Gambye teweetantala okuŋŋamba emikono, ekifuba wadde obusambi. Ekyo kyabuuzibwa Kayondo gwe kironze. Ekisooka omuntu afaananya eggaali amaaso. Weewaawo. Ekyokubiri omuntu afaananya eggaali amagulu. Weewaawo. Ekyokusatu omuntu afaananya eggaali akira mu akadde kagenda. Ekisooka amaaso.
Yekimu. Ekyokubiri amagulu. Kyakubiri. Ekyokusatu eggaali efaananya omuntu. Nyanzi yogere Kayondo yogere ekisigadde nkuwa obubonero. Okay. Tukkirize nti kiganye? Ekkundi. Okay. Akiramu akadde kakuweereddwa ekibuuzo kiganye. Ani bwanika ndabye wanika omukono. Amaaso. Kimu. Amagulu. Kyakubiri. N'akabina k'otadde. N'akabina k'otadde. Ababala obubonero nsaba munkwatire akabonero kalamba mukanzigire ku bwanika. Ebyo byennyini bye mwampa luli ne mbabuulira eggaali byefaananya omuntu. Amaaso muli batu. Kimu. Akaleega. Yamanya akaleega eggaali. Akalunduli. Abagenyi abakatuuka, guests of honors, your tent is here. Parents and other invited guests, also our tent is here. The students, you are free to occupy the entire school because this is our beloved school. Teachers, non-teaching staff, our tent is here. And the participants, our tent is here. So, let us continue. Very much. Thank you so much. Nziza nange kangatte eddoboozi lyange ku liryo nanyiriza abagenyi abakulu. Mbaaniriza nnyo mwebale kujja kuweesa mukolo kitiibwa. Badde kyanukula ekibuuzo ky'eggaali kyefaananya omuntu. Tugambye waliwo akalunduluyunduli mu maaso g'entumbwe, akagumba ako n'ebirala bingi. Nzigira nabawa ebintu ebiwera ne10. Mwati waliwo n'ekyenda muteroga nti omwana eggaali agivugira mu 9. N'ebirala bingi nnyo. Ndi kwani? Kayondo. Kayondo oli musajja akola sciences. Kino gwe wakyerondedde weebale era kankikubuuza. Tekisusa sekendi 5 ate tewali ajja kukironda. Oli musajja mubazi mulungi. Nina siringi 1000. Ngenda kulugatta nkukule ndukubise n'ebirala by'omanyi. Soko dema muzinda ogubuseemu. Wekyuseemu. Gubuseemu. Gwe wakironze singa. Kati kankikubuuze. Seka. Wadde oguwo tegwogera naye mmanyi byenjogera nze obiwulire. Uganyi nti gwe okironze. Uganyi nti kyetaaga kukubisa, kugabira, kwawuza, naye si kizibu. Nina siringi 1000. Nina tugabira abantu 2 bokka. Luggwewo nga tewasigadde wadde 10. Kyokka ng'omu asinzeeko munne siringi 100. Mpa ansa seconds 5. Omu agenda kufuna 6. Omu agenda kufuna 5 mulala afune 4 Owonedde watono nnyo walemekera okubuuka. Ekituufu obubonero 5 babukuwa. Nzi akukari. Ekibuuzo ky'olonze kyetaaga kulowooza ndowooza. Gw'onanziramu oba kyetaaga ekyo. Bagamba amatooke agava mu Buganda
mbugawooma okusinga agava mu kitundu ky'Egindi ogalidde. N'abalunzi b'ente batera okutugamba nti ente eridde omuddo gw'Egindi gugiwa amata mangi okusinga eridde ogw'Egindi. Njagala ombuulire nga nnina seddume yange n'engiriisa omutto ogw'e Kenya, mukalu tegulimu mazzi, n'engiriisa omuddo ogw'e Uganda nga mugimu bulungi. Olowooza tuzonna eriwe n'asinga okumpa amata era lwaki? Seddume eba nte nga nsajja nga nnene nga nnume, n'olw'ensonga eyo newoogiriisa muddo gwawa tosobola gikamulamu mata. Nkwagadde eri seddume gye bakama, n'olwekyo obubonero 5 nsaba mubumpeere Nyanzi. Nyanzi nga abasoyisoyi bwe bansekerera nange neesekerera. Kino walonze kibadde mu muzannyo era ngenda kikubuuza nange webali ku kirona. Bwe babadde bazannya omuzannyo gwaffe wano oguvumirira ndi ezigenda zise ensi kati, boogedde ku kigambo ekimpeneggu. Anziremu boogedde ku kigambo ekimpeneggu. Ku luno sigenda kukubuuza nti otegedde ki. Luli ne bwe walinga nti nategedde kino naalikuwadde obubonero oba kituufu oba kikyamu. Ekyo nakitaddewo ndaba omuntu osobola kwanukula kyoliwaga wategedde kiggwe kiwategedde kye naalikuwadde, naye bwe mbuulira ekimpeneggu babadde bategeeza ki? Ekivve. Nkuwaddeyo omukisa ddamu olongoose. Kankuddiremu bwe ŋŋamba nti kaneegezeeko sigenda kugeza ku mulala. Nze Lusiba nga nti Lusiba oyo kimpeneggu otegeera ki? Lusiba oyo aba akola ebikolwa eby'obuwemu, ebikolwa ebitali birungi, eby'obwonoonefu. Kankwate obubonero 5 Nyanzi mbuku. Ebibuzo byange kuba ente ye Uganda, kuba omuddo gwe Kenya, kuba omuddo gwe gundi nedda bambi. So tugenda mu bibuuzo ebyessomero. Tusomedde wano mwaba abavuganya waliwo asomedde emyaka 7 n'omunaana COVID. So gy'emyaka nga 7 ku 8 nga bali wano. So tulina babuuza ebibuuzo ebyessomero, sibe kiri? So nga bwe yeteekateeka agenda okubuuza ebibuuzo by'essomero, leka twanirize Sheikh Fahad ajje awe welcoming remark to our guests. Mukuleko mugalo. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Our dear, the Chief of Ntebe Muslim community, the Elia Imam, Hello, how are you right now? the head teacher, Director of Studies, Theology and Secular,
our dear teachers, parents, Muslims and non-Muslims, the entire Muslim students, allow me to salute you with the best salutation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Standing before you is Fahad Ali Uruwama, commonly known as Sheikh Simple. Abagenyi baffe abalungi nga mukulembeddwa mukadde waffe district Entebbe Muslim community. أرحبكم في هذه الموضع الشريف دمتم بالسلام. أقول هذا من عصوم القلب للسرنتي here at Ibun Masood. Feel comfortable. Kudo prevails. Bazadde baffe mwenna bamama ne bataata, simanyi bigambo bye nnyinza kukozesa byankizo okubalaga nti tuli basanyufu nnyo okujjako abayizi baffe bayinza okubeera nga bannyambako okukozesa obugalo okubeera nga tubaaniriza mu butongole. Essomero lye muliko ssomero lyammwe nga bwe mulimanyi nti sawundinga okusinga ffenna abali wano, obeera e Masaka, obeera e Mbale, obeera eggulu, bw'oyogera ku Ibun Masood High School Kibiri buli omu agamba weesirikire. People are well versed with this mighty institution. Owekitiibwa Allah ayisirizamu mmwe support gye mutuwa bwe tubayise nga tubeetaaga ng'olwaleero ne mujja. Nsaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abawemu ekisinga okuba ekirungi. Bazadde baffe abalungi, mbasaba omukolo guno nga bwe muzze nga gwa ddiini, gwa kuyiga, gwa kusoma, nga n'ensonga enkulu eyatuweesa abayizi baffe kubeera nga tubagunjula. Nsaba abaana bano tubakwasa amabbabbanyi bwe tuddayo ewaka. Mugambe Sumaya Kinnuma, Ibura Kinnuma, buli lwe nzija ku ssomero ne mpagira abaabannange nga gwe sikulabangako mu bakontayo. Kinyuma nnyo okubeera nga ku ttiimu abaana bano abatudde wano oba kube banaasoma bonna abaatandika mu kukontana ng'owuwo yalimu. Naye kiruma nnyo okubeera nga gwe buli bojja ebirabo oleetera baabanno ate ng'owuwo takola ki, tabeeramu. Nabwekityo bakadde bange nsaba tukwasize wamu era lwabannange mukkirize mbeere nga nziramu okubeera nga mbakakasa wopaakinze ekidduka kyo kiri seefu. Buli woolesa ebintu byo kakasa nti alhamdulillah bitebenkevu. Maliriza nga mbagamba mu mwezi guno ogwa Ramadan era nga mbasaba nga mbalaajanira mubeere nga mwongera okubeera nga musaba eki Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okusitula essomero lyaffe lino. Oluvannyuma lw'owekitiibwa Allah we mutabeera mmwe Ibun tebeerawo. Nkiddamu, oluvannyuma lw'owekitiibwa Allah bwe mutabeera mmwe Ibun Masood tesobola kubeerawo. Abayizi baffe tuddemu tuwa abazadde baffe obugalo. Aliyadu wahid la tusafiq, bakadde bange omukono ogumu tegukuba ngalo. Nabwekityo ffe bwe tunaasomesa nga temutukwatiddeeko abaana byonna bye tubateekamu bigenda kubeera nga bikoma wano. Kale nsaba nti ffe ensonga eno nga bwe mugiraba wano bangi babayita waliyo music, dance and drama na biki na biki. Tubayise lwa nsonga ya Qur'ani okugirayo ddala ekifaananyi kya Islamic. Nabwekityo nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali mu hijjatu widanga bukyamalirizaga nti Allahumma ishhad, muli baabajulizi mu maaso g'owekitiibwa Allah ti ddala abaana twabasomesanga Qur'an era twabayitanga wakadhalika. Mukkirize mbeere nga mmaliriza ebigambo byange n'obubaka obwo butonotono. Tuli basanyufu nnyo 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 nnyo. Aqulu hadha min asumi lqalbi, nkyogedde nga kijja ku ntobo ya mutima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa as'ada Allahu awqatakum bi kulli amin khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd.
abasoyisoyi nga nze nkutte omuzindaalo n'abakontanyi be tulinawo abasatu saba mbajjukize nti ogundeese gwakubawa bibuuzo byanukula muwa akabonero bwe bimezze akunnumbe nga bwe yazze kaina bwekityo ebibuuzo buli omu mutegekedde bisatu olyanukula nga ssemateeka waffe bwagamba ofuna obubonero 5 okubaako kyolonda n'okituuka obubonero 3 ate bw'otuuka bw'olonda kyolonze ne kigaana ogibwako akabonero kaina bwekityo guno omuzannyo gwa bongo abasobola ebyamaanyi tujja bayita oluvannyuma kalimu abasobola ebyobongo ngenda kubasaba buli omu ajje annoneko wano ekibuuzo kimu kozi muli basatu nabadde ntegesa ebibuuzo by'abantu 10 oba bonna mbibawo soka okeberere wano okubaako enkyamu ogize kuba nabadde ntegekedde bangi omu ye namba emu omulala namba 2 omulala namba 3 twabeerawo namba 10 ate namba ekeberera wano londa akalala na mubarakallahu fiikum kale obuvunanyizibwa bwankwasibwa wakubuuza ebibuuzo mu mitendera 2 esookera ddala current affairs okumanya biki ebigenda mu maaso mu nsi n'eggwanga lyaffe okutwalira awamu ekibuuzo ekirala kijja kuva mu by'essomero ebikwatagana n'essomero lyaffe ali nga nkakasa mu muwangaalire tutandike ani yakutte ennamba emu ekikyo kyekino njagala ombuulire Kayondo njagala ombuulire otegeeze n'omuzadde ali wano sinakindi n'abo abali eyo nga banno nga tebamanyi essomero lino eriyitibwa Ibun Masood High School erisangibwa ekibiri ku lw'Ebusaabala lyatandika mwaka ki era mu mwezi ki lyandikibwawo lyatandika okukola emirimu gyaliyo mu butongole egy'okusomesa mwaka ki mwezi ki mwaka akola ku mizindaalo simanyi oba yasasuddwa oba yasasuddwa kulemesa omwaka gwali gwa 2007 omwezi gwali gwa February kwezi February gwe gwokumeka ogwokubiri bakwebalire 5 omuzindaalo gumpeera addakaawo namba 2 Nyanzi yogera erinnya lyo mu bujjuvu Nyanzi Abdul Karim Yahaya ndiguno oguli ku mmeeza gwetunuzeemu Nyanzi Abdul Karim Nyanzi oliddenga mulimi ogukuweereddwa mwangu nnyo kumbulira obuulizi senta namba yaffe era ombuulire ya levo ki naki ey'oluzungu U2957 ekola ku senior 4 ne senior 6 Nyanzi wakubalira 5 mulundi guno kirabika saaluze kigaji lwandaba oba bembuuza beboogi kale bwanika Siraj Imran gwakuta ekyokusatu ekyo kikino kyangu nnyo mpa bubimanya oba erinnya ery'omumyuka w'omukulu w'essomero lino mpa bubimanya oba erinnya ery'omumyuka w'omukulu w'essomero lino ayitibwa Master Bashir fina omukulu Bashir asaawo olujja wali yoyo tubuulira kabaka taba na linnya abeera na mannya
ensonga lwaki ngamba empe amannya kale lwaki lyabiri ekyamazima mbadde njagadde nnyo okukuwa naye tobojjezaawo kabonero. Nyanzi ye yasoose okuwanika Kayondo abakulu kumulaba Nyanzi ye yasoose bannange gwe nasoose okulaba Master Bashir wa Lugembe. bakuwe bubonero busatu. Tugenda ku kibuuzo ekiddako. Nyanzi ani yogera erinnya lyo? Kayondo Akram. Kayondo Akram. Kayondo Akram mu Uganda olwaleero mulimu ensonga ekwalagana ku mabaati. Wali ogiwuliddeko? Iye. Kati eyo si ye ansa si kyekibuuzo. Ensonga ekwalagana ku mabaati yaviiriddeko n'abakulu baminisita nga basatu. Sinakindi abamu ku bo ogendako mu kolokooni ngamba mu kkomera n'abalala okusigala nga baliira ku nsiko olw'ensonga nti bageegabanya. Njagala ombuulire ng'ompa bubi mannya lwakiriga abantu babiri baminisita abalinyeeko mu kkomera olw'ensonga y'amabaati. Kiganye. Ono mwana we Kenya ani akyeyimbamu? Ku bazadde waliwo akyeyimbamu? Bazadde bali ku Google. Abazadde temugenda ku Google. Wali akyeyimbamu? Sebo omukulu tubawe batalimu. Zadde huyo, zadde challenge. Mwete omuzindaalo. Zadde huyo. Ate anasinga okubiddamu naye tugeramu ekirabo. Insha Allah. Yasose. Omaso. Kale, atulagabanya buli omu omwo erinnya limulimu. Ekibuuzo kisaba babiri. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi Minister omukuboye medical institute yakava okubiri Mr. Amos omuzadde wamubonero busatu. Ate nandisubidde nti omuzadde yakuwerayo school fees ng'omusomesa ebigenda mu maaso mu nsi. Naye bw'ogamba nti kati ate omuzadde yanaakusomesa olwo oba otandise okutambula ng'odda kyenyumanyuma. Kale addako Nyanzi omuzira bagulina? Nyanzi njagala ombuulire erinnya ly'omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu mu Buganda. Erinnya ly'omumyuka w'omukulembeze ow'ekibiina ekya Nuupu mu Buganda. Bamuyita Francis Zake, Honorable Francis Zake. Honorable Francis Zake. Nyanzi bamuwa obubonero 0. Wabona waliwo omulala waliwo akyeyimbamu oyo ndowooza ye Honorable. Waliwo omuzadde akyanukula naam. Njagala mukakase nti ebibuuzo bino tebiva mu bwengula nti byagudde jjo. Omuzadde yasoose tetwategeredde mannya ge naye kati owokubiri agatubuulire naye yasoose ajja gatubuulira agage. Wekumusalamu naam. Omuzadde wamubonero musatu. Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba
era ndowooza yakulembera n'oludda oluvuganya gavumenti mu Uganda. Kale wali Kasiraaje, nze njagala ompe buwirinnya oba amannya impact ne bwe gaba abiri aga minisita omubeezi avunaanyizibwa ku masomero aga secondary mu Uganda. ayitibwa Janet Kataha Museveni. Agambye Janati Kataha Museveni. Obonero mali yani waliwo addakaawo abazadde abaana mulekerawo baterako TV okulaba obuzannyo. Abaana mubalage ku mawulire, mubagulire ku mawulire ate temukula munye. Mubagulire monitor, mubagulire new vision. Ebirango babiwulize ku CPS. Ebirango bya CPS. Ndowooza banange bwe banabiwulize nebibuzo bajja byanukula. Waliwo omuzadde akyeyimbamu. Onaze nze kakimanyi bonna. Sibanga nze kakimanyi. Agambe mukireete. Amazogera ku Google. Agambe ku Google omuzadde tagenda ku Google bannange. Bamwone obusafu. Honorable State Minister for Higher Education, Honorable John Chrysostom Muyinga. Kale bannange, agasession nako kawedde, tubuzaayo buli omu ekibuuzo kimu kimu okuva gyendi. Ebibuuzo bino, ekibuuzo kino kiri mu bbaasa. Nkusaba ebbaasa zino eri 1, 2, 3, ebbaasa z'ebibuuzo zirala. Naam. 4, 5 golondako emu paasa emu jangu olondeko paasa emu asooka jangu olondeko emu olonda ebaasa eyo ogyemu oginkwase ekyo londako gyolaba erimu ekibuzo ekikwanguyira tulonda ekizibu nobale nnyo togenda gula ne baasaayo bwetuuka eyo gyemu ekibuuzo okitunuulidde nam kayondo okiraba ekibuuzo omanyi naku zino ensoma yakyuka ensoma yakusoma ng'olabako ekibuuzo kigamba obubonero obwo olaba peeri we yayise wetandikira ne weekoma waliwo obubonero bubiri busangibwa mu kkubo. Ensangi zino obubenje bungi nnyo ku makubo ng'ekiviirako obubenje obwo ekisinga okubeera ekikulu bavuzi ba mmotoka oba bodaboda n'abakozesa amakubo okubeera abalagajjavu. Ekyo kikkiriza ng'omuyizi asomedde ku Ibun Masood amanyi obubonero bw'ekkubo kye butegeeza. Njagala ombuulire obubonero obwo obubiri butegeeza ki? Njagalayo omuntu omu ayimirire alage abantu obubonero obwo bwe tugamba. Tekase musota abazadde balage ewali kapenda akabulaaka wekatandika ne wekakoma. Akabonero akegasa akali continuous kaliranye emmotoka kategeeza ki? Kategeeza nti emmotoka tekkirizibwa kusala kukyuka kugenda kweri side y'oluguudo olwo. Kukyuka? Nedda kusala kugenda kweri side emmotoka tekkirizibwa kusala kugenda kweri side y'oluguudo eri. Side y'oluguudo ey'okubiri eri gye tali mu kuvugira. Then akano wansi kategeeza nti awo emmotoka weba etuuseewo ekkirizibwa okugenda muri ekkubo neeyisa. Sebutambuza akabonero ako buli mwaka alagu nti ekkirizibwa okugenda wa? Ekkirizibwa okuddako kuli oluguudo ng'erina kyagala okukola ng'okugenda muri luno oluguudo olunene oluli kweno sayidi. Abazadde baffe abalungi tukole kaweefube okulwanyisa obubenje ku makubo nga tusomesa naffe okusoma obubonero bw'oku makubo.
omwana kyayanukudde bamuwa obubonero 5. kitegeeza omwana gyeyakulira mu kyalo kubanga muge waffe Butambala teriyo obubonero obwo. Obubonero obwo akasooka akaliraanye emmotoka kalaga nti emmotoka tekkirizibwa kusala kudda ku luuyi luli kwetatambulira. Kyokka ate akabonero akokubiri akalaga layini enkutulekutule kategeeza nti emmotoka ya ddembe eitha okuyisa oba okusala nedda ku layini eri bweba eyisa. Tulwanyise obubenje. Naam, atako obufu tujja kukozesa bwe bumu. Yanguwa ono n'ekibuuzo kyo okole enkola yemu Kayondo gye yakoze. Londako ekisinga okuba ekyangu kyekyo kino nga mukyewala okyusamu genda n'ekibuuzo kyo. Okirabye? Njagala okyetegereze. Waliwo obubonero busatu obusongeddwako, naye obubonero obwo obusatu obusongeddwako nze si bwe njagala. Akabonero kenjagala, omusirikale omulaba, olaba omukono gwe ogwa kkono. Iye ngulaba. Waliyo olulayini olwo olulabye olwa kyenvu ku mukono gw'omusirikale ogwa kkono, okale ogukutte ekitabo. Ndulaba. Olulayini olulabye? Iye. Nyanzi, njagala ondage nti oli mwana w'e Kampala, ombuulire akabonero ako kategeeza ki ku kkubo? Kabonero ako kalaga nti okusala olwo olulayini okweyongerayo eno ku kkono tewali mmotoka ekkirizibwa kutambulirayo. Naye ate nze mba mpita nga ngenda ewange oyongera okunnyonnyola. Emmotoka esobola okujja webanga eva sayidi zeeno esobola oyingirawo oluguudo, naye emmotoka mu direction emmotoka zino mwe zitambulira nti ziri kudda ku sayidi yeeno, we ziba zitambula zidde eno tewali mmotoka ekkirizibwa kutambula nga naye ekwata direction yemu ey'ekkubo naye ng'esuusa layini eyo okudda ku kkono. Kubonero 5 olwanyi akukalaga nti ekkubo likomaawo. Therefore ebidduka byonna ebitambula tebirina kusukka kudda eno. Kitegeeza kasipesa akasigaddeyo akeeno kabaabigere. Kati nga mmwe abatera okufumba ffe kati abayita wakati mu kkubo, abayita wakati mu kkubo ako katukwatako nnyo oba tegerekese. naye mwabasalira mu byuma ng'otuse ku ntebe roodi oyinza okukakozesa kuba emmotoka tasobola salira mu kyuma kuba tegerekese. So kati akalaga nti ekkubo liweddeyo ow'emmotoka oba ow'ekidduka talina kayitamu okujjako ng'agenda kupaakinga oba aweta okudda ewuwe. Banange tulwanyise obubenje. Obubenje bulidde obulamu bw'abantu bungi olwaleero. Ebaasa wasigadde 3 kwanika nalemerako emu gy'otwala kyange werondereke eyanguwa mpaako kamu akamu ogende nako aligenda osumululire eri. Wanika wetegereze nkwazike mu galubindi. Biraba bulungi sir. Biraba bulungi. Biraba bulungi? Kale wanika tubuulire ako kategeeza ki nate? Wanika yita mu bwangu. Kano kategeeza nti asala tokkirizibwa kusalira wantu abo. Asala tokkirizibwa kusalira wantu abo.
bano betegereze nabo waliwo amulonda waliwo amulonda nam Nyanza agambye batimpe akakabonero akakali wakati eyo line eri wakati eyawulamu lunene oluguudo luto otambulirako emmotoka bbiri nga zonna weziba nga zisobola okujjamu omulundi gumu nti emmotoka bbiri ne ziyitamu omulundi gumu weziti kano kalaga kawula we zirina otambula nti emu inatambulira sayidi eyeno endala inatambulira sayidi eyeno wabula si kubeera nga kuba singa tekaaliwo singa emmotoka omu avuga naye nga tavugira ku sayidi gy'alina avugirako ng'avugira ku ndala wandibaddewo obubenje bungi. Funza mu bigambo bisatu mbuulire. Kano kawulamu oluguudo ne kalaga nti eno ne kawulamu oluguudo nti eno etambulira eno nene etambulira eno. Kibuzeemu. Kano akabo nterezemu. Terezaamu kale. Eno layini ekubiddwa wakati w'oluguudo okwawulamu nti oluguudo neno balugabanyamu wakati ne lubeera ne sayidi bbiri eno ng'etambulira eno emmotoka emu nga n'endala emmotoka etambulira sayidi z'eno okwawula kuba emu etambuledde eno ate endala etambuledde eno singa tekaaliwo oba osanga zantambulidde mu paathi y'emu ne zeekoona. Nedda bamugyeko akabonero kale ansa kayombe gye yampadde ebadde entuufu kyaka akabonero kategeeze muno katenda kuyisizaawo ginaayo nekiri kyoyogedde kibadde just kyongerezebwako bwogerezebwa naye akabonero ako kategeeza ti emmotoka weba etambula nga zitambula tekuli ekkirizibwa kusala kudde eno kitegeeza tebayisizaawo oba tegerekise tweyanziza nnyo tweyanzeege wabula waliwo obwaliwo buno bubiri nandyagadde abazadde babulabe sekazana singa bano abaana balonze buno bwangu tegase musota tufuneyo omuzadde omu naffe atubuulire kubawe bavuga emmotoka ate abazadde bemufafe abaana ffe tubonaabona nga tusigadde bamulekwa njagala akokoko tetusonzeeko waliwo omuzadde agamba nti nze nkyeyimbamu kasaako kalimu lweri ne wakati mulimu 50 kategeeza ki speed limit kali boy ebadde eringa highway solo mukulu twalaga manage baki sosi kale tugende ne yasoose wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Omuzadde wamawale obusatu bw'oba ovuga ekidduka n'okalaba tokkirizibwa kusukka sipiidi ya kilometers 5 per hour. Kati simanya avuga ey'omu oba asobola okuyita mu 5. Naam, banange tweyanzanye tweyanzeege ebibuuzo bwe bityo ebikomekerezeddwa ebikwatagana n'essomero ne current affairs. Tubuzaayo session ya bibuuzo 2 ekya Qur'ani n'ebirala ebiva mu sayidi ey'eddiini. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayawuseemuko ne bulijjo bwe tukatambuza